Just ndi mulwadde. Ugamba uli lubuto neto manyi kyakukola kugamba otandise okusesema watandise n'okusesema amangu ago kati oyo ya buyembe oyo yakulya ku bbumba oyo yaki Njagalako ku buyembe. wategedde otya nti oli lubuto Era oba weeraba. Weekebezza wagwe just weewulira buwulizi feeling za lubuto. Weekebezza mu lubuto. Olubuto lwa Biswanka. Lubuto lwe. Oli lubuto lwa Biswanka. Zoka mukyala Biswanka. Ebintu byali serious bwe bityo. Nala kuba tampa respect. Biswanka tawa mukazi wa lubuto agenda okuba maama w'abaana be respect. Oyagala Biswanka akuwe respect etya Panther. Kiriza omwana we. That's all. Bwekikwagaza ku Biswanka kintu kimu kukkiriza nti oli lubuto lwe era ogenda muzaalira omwana akkirize nti ye taata lubuto. Kubanga yampa erinnya ly'omwana nze nga simanyi kyategeeza. Omwana mugenda mutuumaani. Si yaleeta erinnya lya Nabiswanka. Kati wategedde otya nti agenda kuba muwala? Bw'aba muwala ye Nabiswanka, aba mulenzi ye Biswanka. Egenda kubeera Biswanka senior ne Biswanka junior. Ng'obonyeebonye okuba watandise okulwala weewulira otya? Ndi mulwadde, mbeera ndi mulwadde. Obeera munafu. Njagala ku buyembe obuto. Njagala kubeera nga nze seewulira bulungi all the time. Kati omuntu akolera ki? Owulira oyagala nnyo okuddiza ennyimba za Biswanka wagendayo n'olugoye lwe lwobeerako amawunyiriza akawooke. Ye abeera kuno nga nvuma buvumi kyokka tamanyi nti nno nze omwana nnuma. Tokaaba. Panther tokaaba. Abakazi muyita mu bizibu. Panther tokaaba. Kati Biswanka ekifo ky'okukkiriza nti oli lubuto lwe abeera nga yakuvuma buvumi buli ssaawa. Musajja nga bazibu. Kati yamala okulya akwegaana. Buli akyagala trendinga ku kyakala n'abakazi balala. Buye ebyo tabiriiko. Olubuto lwa bbanga ki olwo olukuluma? Nga weeks 3. Kale olubuto lwa weeks 3 luba lukuluma lutya? Lukulumya mubiri lukulwaza kiki? Nanti lunnumya omubiri. Wano waliwo omukwano gwange gwenda bamuyita Trading News ali mu kulikodinga bujulizi tetwagala Black Pants olimbire Biswanka ali lubuto lwe watandise okusesema olwala. Bw'aba alwegaana ave agambe yes or no. Kyonna kyagamba kyenja okugenderako. Kale wakugamba nti lujje. Kijja okusinziira ku nze. Kale Biswanka wakugamba olujjamu nkwagala otalujjamu kukya ogenda kukolawo ki? Ntankolako kimu. Nankolako kimu. Kasita alwegaana is okay. Kuba nkimanyi ajja kujjaayo anvume. Kuba tampa respect in public.
So ebitali bya public tampa respect. Ebya public tampa respect abeera nvuma and disrespecting. Ne kati wavaayo nze kyenjagala gamba olubuto lwe oba si lulwe. Yes or no? Biswanka nkunoonya njagala ojje ku live kuno otuclearinge statement ya Panther olubuto lulwo oba si lulwo. Olubuto wiki sisatu ziweza okuba lwaddayo. Ate ebintu biriko ebyo by'okubala gwe naawe era oba okiraba bulabe ate nze nsobola okubala ebyo. Biswanka agamba bamusuubiza ssente ez'okusenguka tewazimuwa. Kabaata omusajja alina ku disrespecting in public. Bw'obeera gwe weekuba, right? Lwaki Biswanka yamubeera mu kamera? Ate nze simusuubizangako ku ssente. Lwaki mubeera mu kamera akwegaana? Bwe mudda offline mubeera mwembi. Lwaki kati oyagala Biswanka akkiririze mu kamera nti ddala gwe maama lubuto lwe? Like ba crush bangi simunenya andi yakabeera mu media. It's okay. Nze bwe yeegaana omwana n'angamba Panther olubuto tulugyemu, it's okay. Bw'amukkiriza kati mugyamu olubuto inayo omwana. Ayinza okuba tamwagala. Bw'alukkiriza nja lukuza omwana mumuleetera amwekulize. Kati nga lwaki oli Biswanka ali lwaki obujjamu olubuto ng'oli? Lwaki toba tukuza mwana wo? Watya mu mwana wo yajja okuba omugaso gy'oli? Taata we akyalina amalala mangi. Akyalina amalala mangi kati. Kati awo simanyi. Ba social media in-laws bye munayogera, I don't know, but it is what it is. Sikyali virgin, nti ndi virgin yagenze dda. Nze kasita agamba yes or no olubuto biki. You can call it whatever you want to stand oba biki. Content simanyi byakoze bitya as Ugandans always talk. Kati nze olubuto bw'ajja n'angamba bungi tulugyemu nsobola olugyemu kuba lukyali luto to the age bangambye lusobola awe luli sokko lujja. Bw'alukkiriza nga tukuza omwana ng'afuuka taata kubeera kati taata. Lwaki abantu bagamba nti mulimu stunt gwe ne Biswanka? It will never be a stunt. Ndabi wano trading news agamba mbu yo stunt. Anti kati olaba tojja abantu bana Uganda they talk boogera buli kye basanze oli kyaba alowoozezza mu bwongo. Kitegeera. Tojja kimuzisaayo ky'abayogedde. Kyekyo ky'abayogedde ate onoomuganda kwogera biki byayogera. Nze kyensaba taata w'omwana aveeyo ajja ngambe Panther omwana tumukuze oba omwana si wange nga byajja agamba simanyi olubuto nalukuzinira mu bizigo simanya biki because that is social media. Yagamba yakulira mu bizigo? Olubuto yalunzinira mu bizigo kati. Abe yalunzinira mu bizigo. Abe agamba no. Yes or no. Sikitegeera. Bakikola batya ekyo? Tazaala ekika kye wabwe tekizaala. Mbwera ye tayima kati kale. Nze njagala yes or no agende nga we yagenda ku media at first without informing me. Era addeyo abagambe munnange olubuto lwange oba si lwange. Nze ekyo kye njagala kasita ayogera ekyo nze nja kwesalirawo nga nze omukazi. Nga nze omuwala. Kwanga bo balina character assassination, balina amapeesa ag'okunyiga. Mbwera Panther biki. Naye nze kasita abaana agamba the pregnancy ye oba si ye nga ndaba ekyokukola. Naye kati njagala Panther oba ddi oba nkya oba kiro ojje wano ku live eno nakana nkakebera olubuto otulagire ddala nti olubuto walukebeza ddala mu litwagala ebijulizi. Lwaki mba ndaga ebintu ebiva mu bitundu byange ebyekyama?
Obujulizi yeyo nini abumanyi era akimanyi. Golooza lwaki yava n'agamba Biswanka kuba yali akimanyi. That is 1 week back. Ng'agambye ekyo ekintu Biswanka, right? Ng'akimanyi kuba namugamba nga mpulira wira bulungi last week. Kakati ye ng'akimanyi. That's why kyonna kyananvumu oba kyanayogera in public, I will like bear it n'abamugoberera everyone. Ne munaye sikyali virgin, obwa virgin yabunzijako. Ate mukunzijako obwa virgin kati nantuusaako kino kyendimu. Kati simanyi. Ati simanyi. Kati abasajja bonna bagenda kunziruka bagambe Panther. Kati ngenda kuzaala mwezi 9. I don't know how to do it. Sirina muntu andabirira kyokka yali eyo Uganda yali mu bibye. Oyagala ajje akulabirire? Nati muyimbi mbuna ye ali ku tope. Ali ku topu era biki. It's okay. Bweyegaana olubuto lwange. Bweyegaana olubuto lw'omwana we. Kijja kuvaayo kyendinza omuzaala mutuume erinnya lye yampadde. Kubanga yampadde erinnya yangambye omwana mutuume Biswanka. It's okay. Biswanka kyafiirwa akimanyi nze Panther figa gy'olina nagirabako wano luli ekiro oyimiridde. Anjagala lwakuba amalala mangi. Oba buto bwebunyi waliwo naakuwakanya wuno bamita trading news. Amalala mangi, obuto bungi ndooza ate nze. Nsiri mukulu mbuno ndi mukulu nnyo naye ate nange nina amagezi. Omuliro okumagwa n'osoma ka comment era n'olemezaamu. Huyu Panther mwebuulize ekibuzo kibadde wagala mwebuuliza. How are you, Panther? Twedi. Good, how are you? Ogambe you are 3 weeks gone, Eka batanzijukira amateeka agafuga wano. Tuba twagala bujulizi. Ate Panther yatugamba teyaliya. Kati tukole tutya? Lwaki oyogera nga alina Don't oppose my situation. Gye ndimu sijja kwata nsitame. Kwata obwerere bwange mbuteeke wano ye nga ye bw'ava neyeegaana omwana isoke. Obuto byoyogera nalukusiga nga bizigo kiki storage. Nalukusindika nga jadu. Nalukusindikamu nga jadu. Uliriza. Ne walira kye nalukusindikamu nga laddu kiki. Wamukubisa laddu y'olubuto. Uliriza. Ne luli kye wangambye, right? Wamira mu ddagala li wagenda ku musawo n'olumira ne bagamba lugenda balwa Biswanka kiki. Teekako kamera. Kamera bye bikitompulira wano tugambe. Teekako kamera. Nagambye ekintu kimu Panther okumitinga zokumitinga tubere mu ka video ke kamu ku live wankubira essimu n'ojjewa si bwe gwali ebyo olimba honestly speaking olimba kyali kitya nali wani okubeera naawe mu kamera bwe bwali obuzibu bwe bwava mbumanyi omanyi obuzibu bwe bwava mbumanyi ate mukiinako kulu aliro amaga nkunyumiza ekituufu we nagenda Panther Biswanka katubulira ekituufu nze kankunyumize we bwava naawe ogenda kwogera kati nze olaba ka video ako kawinga viral cause yajje wange ng'ayagala okukola bilive bye osegeera najja kati wekawinga viral wali mabegako nga bampita dda ku show ya ku TVM
oshegera bali banasanyuka kati nga bampita dda kati by coincidence kagundi ako ne kajja ka trendinga ne bikolaidinga kati nga ka trendinze leero kyokka ng'enkya nina programu egenda ku TV kati ne babimbuuzaako eby'omukulu oyo bwe babimbuuzaako ne ŋŋamba oyo nabadde muwa platform nga bwe gwali kuba yankubira ng'ayagala okujja oshegera nenkyogera nga kati ye yali ayagala njogere mbu tuli mu laavu oshegera bwe bito nga byayagala kati ate nze ne ŋŋamba oyo nabadde muwa platform ku TV bwe nayogera oshegera kati ne bimunyiiza we yadde eno n'agamba ebyo bye wakoze bya kisiru biki n'atabuka n'akola ne zilive ng'ayo omukadde gwe toli abakadde n'oli simanyi wakko olimbye sinze yabyogera oli yabyogera ate ngono yetwamitinga era nemukuyomba sasooka kuvuma yogera amazima kuyomba sasooka kuvuma kabata mukuyomba nasooka kuvuma uliriza mbwazimbira okwo content we msimanga mbu ayagala byachana so please come on ali Panther yonga ayagala content kuzimba content webale nyo kubanga yamaze kumidia kati ngate kwagaza koloza lwachi abyesibyeko era nunya bagoba agulina kamba bulira mazima mabega wali wonna nzo namulabako kandive ku ntono ne kati yalaba tacha traininga nanonya onankubira amasimu ga kumukumu angamba mujangu tugende ku Serena nimugamba nze sitambula ngambu nine motoka biki kabata Linda konjo nkati njogere nange sitambula sitambula tambula nemugamba obosobola jangu nange mupe kazindalo Biswanka oyimba muko waka ngawoza mbu banga nkisinga so that be true yeah it's fine mbu nkwata ko balumye nemugamba okay fine era nampa ne sente z'okukola ebintu ebyo byali Panther yakusasula oberenga mukisinga yansasula like bibere kuba yanganze content wange wakukola ki wakubeera mu bintu byonna nemugamba tekinkose nema tukikole nembikola nekigowinga bwe kitone yabiremeddeko kati se batandise creating awo saga endala muliriza sisaganda olubuto lwo basirulwo olubuto lwo basirimu Biswanka Panther wategera otya nti mulwadde wa sirimu olaba kabata byayogera this is the disrespect I told you Biswanka tuvaako kati twagala ne Panther ayogere side ye Emirates Miss UK oliyo otya mwana wattu Emirates Miss ombuzeeko ndudde okulaba Emirates Miss UK how are you doing tuliwo kati nze gwe wasobola okufunisa olubuto onvuma kati sirimu which is okay kambere ne sirimu nalukufunisa wa nalukusiganga bizigo kambere ne sirimu wange kale lwaki owudisa abantu kambere ne sirimu wange lwaki weewudisa n'okulimba weyali okuwa musiga ku kizigo kyonna ansobedde wulira musiga ebizigo n'afuniramu batawuliriza Panther ndaba ntya Biswanka kuba nali simanyi nze olubuto lwange siweero lwo lwakapere nga TikTok nga end of by the way May nga atandika wa last year era ebyo byemberamu ebyefujjo byange okitegeera I kept on being on TikTok nekati we nakuwako ka platform oba olumu nebeddeko Biswanka lumu listen oba mu myezi ene egiyise okitegeera ng'akola live jjukira nze even woba ndaba kabatanga myezi najjawa ndi ku level 29 right I'm a person who is spreading love nti whereby when sanga live omuntu nsobola mukasukirayo emitima yange ebiyigumu something like that okitegeera kubanze nemanyi wawengwa bwengaba ebirabo ku live ye naita Panther nampita nenjoining we were like positive no problem we kept on talking and then he started joining my lives too whenever I'm live then he's live whenever I'm live he come on my live ochitegera you get that friendship we kept on like ochitegera then inajja lumu ku live yange nangamba Panther I'm really very sick
but I don't know, I don't have anything to eat. Omutwe gunnuma nnyo, sinaba kugendako mu ddwaliro. It was, by the way, late in Uganda. I said, okay, no problem. Nenkola buli kimu ekisoboka. Even I made a call on that live. Okitegeera? Eyo live yonna yaliko n'abantu. Then nebamuteerako sente, which I am not going to talk on to bannamwazi n'obannamwazi or respect. Okitegeera Makabaata. Tuweesa omutima gumu. By then, nze nga sirina mu bintu bya feeling. Okitegeera? Then, wera the second Panther, uliriza. Nangamba. Ebya feeling. Uliriza. Nangamba Panther. Honestly, togeza noje Uganda. Nga tondabye. Nkwegayirira. Ani. Nga bw'omanyi amwe simple person. Uliriza. Omuntu alabye. Ndekaze. Namugamba no problem. Nakomawo nangamba Panther. Bambi toje Uganda n'otakola ki? N'otandaba. Kati then waliwo live endala gye twakolanga we are two. Nangamba Panther nga we tumanyi bino bye twekoza kuno ku media. Ne tutandika, okay, you gonna pick me, bichi era gwagenda kunchima ku airport, ne tubeera mu vibe. Then it wasn't possible for him to pick me because of the flight time. Attends sometimes mukasirite entebe. Okay, no problem. Nengwawo on the last, like after on the Christmas day, exactly on the Christmas day. When nagwa entebe, I had to look for saloon. Ngenviri zange zirimu growth mungi. Sina time then no then. Ngandi ku border by the nze all the time mbeera ku live mbeera Uganda even right now. Then nengamba omanyi, I'm not going to get time okubeera nga nkola ki mulaba. Nengamba tewe nakwate kubona ngenda mu safari. Safari we nakomerawo nja kuba njimala ate nkole ki mbeerewo ebbanga tona atenzireyo. Then we got in touch. Nalina mu saloon ku live. Okitegeera. We talked, ne twogera, ne mugamba Biswa. Mbadde nkusaba. Uliriza Kabaata. Ata ya mwalo na gata. Uliriza ngolo ndi ku live eno bankola repair. Owulira nga ndi ku live yange bankola repair mu saloon yawe Makindye. Ne mugamba Biswanka. Kyembadde nkusaba tumitingire ku Serena oba ku Papa's. Reason being abantu abasibye November meeting mu public. Okitegeera. Nga sina ene feeling yo mboba there is nga wochimanyi okitegeera. Nangamba no baby bichi you come home bichi nemerako nga ndina ku live. Nangamba no come home blah blah blah. I felt like okay, maybe no problem. Nga ndi ku live still. Nenkwata boda nenvuga akaserengeto gye yandagirireyo mu ghetto. It's not a ghetto but it's really very dusty. Enfufu nyingi nnyo ate enviri zange nakazikola nengamba naye banange eyo nga enfufu nyingi nnyo. No nyafem. Ne mugamba okay, I promise you I'm going to come. Okitegeera. Nengenda nga ndi ku live. Okitegeera. Ntuuka. He welcomed me. Well. Oli ku live? Ndi ku live. Okitegeera. Erika abantu bana. Ulira mbwe erika abantu bana. Nze keep on disrespecting me. Twaka buli kama leyo tutegere wamulira wa. Ndi ku live. Kati nyingira munju welcome nasoka kutya because nze sibera kwolo natambula ngambi esina bodyguard I was unaware. Sina bodyguard no ngate gwe wankubira mbu atayi was unaware. Ngate gwe wankubira bodyguard wange sirika atenze nkukubire ku diruchi umanyo yogera nyi. Ani yakubira leyo ndagala wagambira bwano n'omundya n'ofunisa omutima gwange omulungi. Ate no mala no da ku media okundisrespecting.
Kati genda maaso ogenze ku live embiri zizi otuuka kale mutapinge mu screen wano yes abantu bwenyingira nga ndi ku live sokolekemu Panther sokolekemu abantu 1,200 abali ku live mutapinge mu screen mukone mube muti abagiftinze live mu giftinge ndine Biswanka ndine Panther tutugeza okutereza ensonga zaabwe Panther agamba lero buto lwa Biswanka Biswanka agamba lwaki odduka Biswanka nga tuli mu kutereza nsonga zaabwe kubanga nze siririmba myself sina kyenoonya bwe ntuuka ku live nangamba bwe nayingira bwenti nangamba you sit down you all know all that story nanzijamu bulungi engatto bla 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 nanebasawo wansi sokoleke bw'otuuka mu nnyumba Biswanka nakugjamu engatto yes ng'oli ku live tonnagijjako yes nakwebasa wansi nantuuza bulungi wansi like kakeya nensooka ntyamuko katono naye neŋŋamba it's okay nanzija bulungi yakutuuza wansi mu ntebe wansi ku kapeti you all know the story sagala jiddamu sagala kunyumya nnyo kiri mu nju kale nakutuuza wansi nga ne live kweri yes nankwata bulungi nnyo nangamba baby you know you see what nanzija bulungi engatto katampe ne massage kamama nentyamu neŋŋamba naye it's okay kati awo nembanga nti okujjako live okitegeera neneŋŋamba no it's okay kati then netudda ku live awo nga siva mu live yeringa ye bodyguard wange okitegeera olwali watinde nga weeraliikiridde ki okubanga live ye bodyguard nga weeraliikiridde okukwata nga neeraliikiriddemuko kubanga ye yali romantic ate nga nze siri romantic kugamba yalaga nnyo laavu n'otyamu kati bwe yandaga nnyo laavu nentyamu neŋŋamba wayi Biswanka teako eyatayimudde so alyako data ojjeze n'ensonga nkulu abajjamu ne basaba bali ku live tuli Black Panther ayingidde mu nnyumba ya Biswanka bamuggyemu engatto bamutuuzizza bamulaze keya atiddemu kyesimanyaawo oba yalaba no keya we yasooka ojjindaga nagamba maybe nali nfirinze comfortable kakati nenkolaki nentuula nembeera ku live mwalaba nnyo nga ŋŋamba jjako live bitikitoko byombikooye mwalaba waawo ng'olufeeling za Biswanka zirinnye ayagala ojjeko live yes mwalabawo nnyo nga ŋŋamba jjako live by then essimu yange kateegwe that fighting nga ŋŋamba jjako live kati ng'olwo atandise okkankana vibratinga atandise okutuyana nga kufulayi wali wakyaka kufulayi weereeze bebiyitawo tunaabe banange what happened mwekambabuulire this world teri simanyi nakumuliro oba eri balance oba teri balance oba omuntu human ife twakula tutya nze simunenya y'okubeera mu love we talked like ebintu bingi nnyo between we two kakati olimezaako live Biswanka gamba jjako live mugende munaabe ebbugumu lyali lingi mu nnyumba tewaaliwo bbugumu yadde nemugamba we discussed about things ng'abantu abalina amagezi okitegeera olumudisikasingi akugamba jjamu empale gyamubulira we discuss about our life we discuss about love nga yaŋŋamba baby nze nkwagala biki nze nemusuubiza ebimu kyova olaba wali avudde yava n'agamba mbu wansuubiza ssente naye tewakola ki awo nanga muli ku live banga live evuddeko awo nga tetuli ku live ate wali wano n'oŋŋamba nti wali ku live okuva wagende wa Biswanka paka wavaawo nga tovudde ku live waliwo akaseera akataali ka live because waliwo ebintu byemwogera nga temuli ku live obutalabisa munno omanyi mpa nnyo omuntu respect notamulabisa kakati bwe netwogera era by the way olaba time akwata essimu akuba essimu nze ne gwakubira essimu sikola ki simumanyi naye erinnya lye nalaba ku screen kwaliko muunu n'amuyita anko
n'agamba kuba nangamba Panther tugende out ne mugamba nze sigenda out simanyi bintu bya out ne mbagamba naye mmwe musobola okugenda ng'abantu by the way ng'abantu bakubira bali simanya yiri eri simanya nansana I mean simanya nangu Biswanka onaakuwa essimu eza out nga mumaze okukola bye mwakola ayogera wewe nakufunisiza olubuto yes nga tumaze kati akufunisizaawo olubuto awe twagala kati waliwo anti kiri kye ngambye waliwo awataalaga live nga mmaze ogijjako nga live teriko yakwata lwampaka mwakanya bulungi walinayo ekibuuzi okitegeera Panther yali naive kati uliwo omuzijja ayogera mu nali naive afunisa ate olubuto Biswanka wenjagala kati bwe tumaliriza byonna ayogera nemugamba naaba n'agaana okuna mumala okunyumya akabuuzi ne Biswanka omugamba naaba tugende tunaabe atijukira live ne omanyi okuswipinga we bati neyambuka no nevaako nga tonyize off nga TikTok tevaako nga tomaze jijja ku switch yayo process by process kakati netwogera everything blah 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 ogenda okunaaba ngolo ya promising ensi neggulu naye nga nganye n'okola ky'okunaaba kankubulira olwamaliriza byonna bye yamaliriza okukola by the way teyanaaba nakunaaba kakati wagenda n'onaaba bati wanaaba nagaana okunaaba yakola n'akola byonna byakola n'amaliriza n'amala n'okuyiwa n'amala n'asamula n'agaana n'okunaaba ne mugamba kulayivo ngambye oyagala kunaaba lwaki togenze kunaaba yamala n'okusamula n'asamula yakola ebintu bibiri okusamula bebi nze maze kati olwamala nawe yamala ogamba bebi nze maze then n'akwata essimu n'akuba essimu bw'akuba essimu nze ndabako erinnya muntu simanyi who is that person yamalira mu bbanga ne mugamba omanyi nze sigenda out kangende ewaka naye kwata kyo ky'okwata mugogenda onyumirwe okitegeera omuwa ssente nze sigenda ze sijja kwogerera oba kyeziza kulaki yakwata lwampaka yakulumansinga kyali kityawo byeyakola obuuseewo yaŋŋamba obugambo obulungi obwo obw'ebinzi kati jjukira nze ndi amaca kati nankwata aido ate kwagamba mulitase nankwata aido kuba alina engeri jjukira luli yali ankulaivawo nga nsika nnyo jjukira nze sibimanyi kati nankwata aido mweyo embeera Biswanka yafubutuka obugambo buwoomerevu mu kutu ye kati nange kamama nembulwa ekyokukola omukazi omukadde kati omaze Biswanka naye ayogere kuba asirisa kuwuliriza lindako sinnamala kaakati akuba essimu nze bakubira emmotoka terimu simanya bikinze mugamba amazima gali nti nze emmotoka yange yali ekera mu safaari ate ng'eri ku mazzi si mu bubi talimba okitegeera nakuba he was talking nicely not bad ng'omuntu oyagala mugende mu kiringa eyo ate neyesanga nze ate siri mu byakolaki mu byakukirabinga nze ne mugamba agenda onyumirwe nze ngenda waka kati alabi teyagenda kubanga oli gwe yali akubira yagaana awo nanga tannanaaba awo amatumazo asammudde nze saamala nze siwa ebyokumala simanyi ye asammudde ye amaliriza olwakooye kakati omwana amanyi okukola oba kyekikuluma gwe kutamala nanti olaba nedda kati obusungu bwono bujjirawa lwaki kino kyonna kibeerawo kakati bwe tumala nze ne ŋŋenda n'asigala ku live gwewanaaba no naawe tiwanaaba wagenda n'essupu mu mpale saanaaba kuba amazzi ge gaali gannyogoga nga tegokya
amazzi nga ganyogoga ate nga tegocha kati nze negamba nze nengamba kakagamba Panther oli mukyafu nnyo wagenda ne supu wa Biswanka bwasimba bulunga amazzi gaali ganyogoga amazzi nga ganyogoga bitya wagenda ne supu wa Biswanka nga yeebonga gaddigiza za fangoni ekyoba olaba naye yali ageewoma nnyo ng'ate olina olumu oggawomengira olina oggawoomi nga Biswanka tolina sitoovu lwaki tokunya kwa amazzi mu ppako munno n'abasupu yagenda n'amazzi ageebonga Nabiswanka kakati nze nengenda weesiimuula wano okwesiimula tewasiimuula teweesiimuula twesiimuza saati ye waliwo esaati eryawo erimu ebigundi nze nansiimuula nze nemmala nembivaako kati omazeeyo Biswanka alina otubulya ati yakulya byonna byogedde byabulimo kati bwe yansiimula nemmala nenvaako nengenda nenkola live nga ndi ku boodi n'abeera okwo nga nkuuma nga mmanyi ŋŋenda kwenda mulimbye alowooza mulimbye naye nina gyenkola ki gyendagala nemugamba sina gyendaga ŋŋenda waka gwebeerako ndaba eddala ŋŋenda waka n'abeerako paka bwe natuuka ewaka mu nnyumba nga ndi mu nnyumba bwe nti nentuuka n'akiraba nti ntuuse n'amala n'ava ku live eyo kwaliko n'abantu abalala ffenna nga tuwera 8 bwetu nga yali wali mu kasonda waggulu okitegeera kaakati kijja kiti ekintu kino kisajjuke kabaata twebase nze ndi eno neebase ye oba bamuyita ku TV station Sanyuka TV banyiga epeesa lye batanyiga kukolaki ate naye teyalabuka ekisajja kitandika okunja Samira sibiriiko ate noono ali birala kati neŋŋamba naye ate bano abantu nze nkoze eki what did I do wrong okitegeera nze kyovula beera ne mu kuyomba kyokumuwaako obuwi kyovula banne mu kuyomba saayomba mbuno nsooke nvume kubanga nze nali nkimanya ekituufu naye navuma oli eyandisrespectinga okitegeera katuulize ku saidi ya Biswanka si kyo ebyo biweddeyo tuga ku saidi ya Biswanka olugendo Panther alunyumizza paka we yatuuka wa Biswanka olaba kabaata ne luno we nadda tolaba nti muyomba kuno ajaga baby I love you katuulize saidi ye olugendo oluva gye wava paka wa Biswanka ne Biswanka byetwagala okuwulira kubanga bw'oyogedde paka mu kulya n'atanaaba nawe n'otanaaba n'ozunga ne supu wa Biswanka mu wansi mu magulu nga yeebunga nga digiza fangoni obukyafu buli bugwe kabata fangoni ejira digiza fangoni zeewugizeebunga ng'emazzi ge wali gwatambula nago mu wansi nga totawaazizza olw'okuba amazzi gannyogoga Panther oli mukyafu nnyo kati soka yagenda ne supu wa Biswanka eyeebonga ate nno tonsinkula ng'obyogedde mwenyiga leka tuulize ku saidi ya Biswanka paka wakaawe nga naye atuwulire saidi bajja buli basaba bali ku live muli abantu 103 mutapinge mu screen abagiftinga live abagiftinga Biswanka abagiftinga Panther abagiftinga zekenyini mbere mucha mukone mu screen bwe mutabatu siri mulamu bane ga sewo bulabu Biswanka ayogere tulina okumala ko live eno mutapinge mu screen bwe muti papa play wali waggulu tuwera bira live ne kutusibwako ba bet winner kampuni ya betting ekyasinze mu Africa wano bagita bet winner ogenda wali searchingira website zo noteka mu betwinner.co.ug website gwegula no registeringa no deposit kasere zogenda okubetinga ne bakudiza ebitundu 12 paka ku mitwalo 9 bonus aba bet winner promo code nokozesa kabata abali kuna abantu 13 nga tona bakufollowing account eno nyiga follow osobola okunyumira bengi byosubwa nga tolabye nti nkwendi bet winner ba sponsor baffe
tulina n'abasakufanica ensambya bano batunda bibajja bafanica bayitibwa basakufanica ensambya awo oba ogenza ogula ebibajja ebitanda ntebe sideboard dining table tv stand kati empya eziriko basakufanica be bakyasinze ku bitunda ebibajja ebyomunyumba fanica abali mu gifting live ebirabo mbiraba biri mu kutambula ebigenze wa Biswanka ebigenze wa Black Panther ebigenze wange mu gifting live abantu 130 muli bangi okubanga mwagala kumanya amazima agali ku sosi gana amazima agali wano leero ge gasembayo teri malala ge mujja gasanga teri agenda kuddamu kulimba mundi nti wa Panther ali lubuto lwa Biswanka oba Biswanka yali oba teyalya kubanga mubiwulidde nnyo tumuwulidde side ya Panther paka wa Biswanka katika tulie pa Biswanka okuva Panther we yatuwa wa Biswanka kyali kitya Biswanka sebo tuli uwo tandike emosi Panther just alina kintu kyazimba oshegera alina mukadi nayo takkiriza nti muwadde platform y'amaanyi nti Panther yakolanga ku content bwo obw'okukunama nga yekenyi yabwe tomuyingiramu naye bwe tatakuyingiramu yakolanga bugundi bwe obw'okukunama nga yabwe recording naye kenyini nabwe postingira nga yagala bamumanyire ku ekyo Panther aganya okwogera amazima nti munange era yagala okushiftinga ave mu gundi kye bamumanyiddeko ekibi ekyokunama mbwazimbewo ekirala mubagambenga Panther abeera ku live mbunga alina abavubuka abatonga mukulu nga byayagala namugamba akiri fine nze nsobola okukola ki okuyisaawo nimbye nyonyola paka mu kutuuka wuno okuvaayo kati okutuuka ewange munaye actually enkwatagana gye twakwataganamu era yalimu ebyo byakwana ebyo bwe bityo angiftinga bugifti bwa TikTok osegeera ku live ye n'ateekako omukazi n'agamba oyo maama we n'agamba mbu maama omuvubuka ali atya maama we yamusako ku live osegeera si bwe wakola Katoina mazima bane chikuntamyako olimba musajja amalembuzi paka no Panther yogera recording zibamu buli live jokola no yogera nze nkekako no sako omukazi dinda kawo mpanikewo mukono kabata au kampanikewo mukono omwana like omuvubuka ono bwe yajja ku live Nagamba, he's very sick. Jukira, it's the first time when mulundi oba gwali ogwokusatu okujoininga live yange nenteekako mama wange bamuyitanda cover n'abantu abalala bonna ne bansupportinga muwe ssente sirimba nenkwata essimu nekuba ne bamuteerako ssente tezakka direct wange but I called the person namuteerako ssente yes or no ebyo tetubiganye naye biva ku kyokugamba nga bamugamba uliriza nga bamugamba nti omuvubuka onamusaamu uliriza nze byange biri open minded anti ulira nga bamugamba nti omuvubuka onamuwa ssente ko yenja muwa ssente nasaako maama we namugamba mbu omuvubuka anakukolera ki ko yenze mwagala yadde mwavu nemugamba from there and then by the way ndi mulwadde naye nga siri mulwadde oshegeera waliwo yagala tuseke naye nga siri mulwadde kati amala abisaako awo then era atandika ne inbox bituuka twogera ngamba mbu nga ngendo laba WhatsApp abeera akomentinga wenteekayo bu status nasaayo kati ne juzi we nayimba mu nkuuka we nasaayo ebyo byonna nga akomentinga wena posting ekivulu kyange ekya Biswanka festival nga kya bulimba na commenting n'agamba uliriza n'agamba mbu that wonategeka ekivulu it's my first time to come to Bivulu I love you na byonna abeera abigira Biswanka oluvannyuma nankubira nakozesa enamba ya M ulira oluvannyuma nankubira nga ku namba ya MTN n'angamba bunjagala kumiitinga ndi wano kuki wangamba wa ngolwaise webbanga n'angamba ndi wano so kumiitinga lwaki tumiitinga ku Serena mbusimanyanga mu bifo ebyebbeeyi nkutambuzeeko mu bifo ebyebbeeyi ne mugamba
Ejanzi teribuka nanzige nze ndi mwavu naye ate ongamba mbu ate ontwala eyo oli wanandaba nga ndi mu bifo ebyebbeeyi ajagamba alabika alina ssente ng'ate sirina nemugamba nze oba osobola okujja ewange Biswanka olimba omwana amalembo zipaka amaleyo no problem yannemerako jangu kuserena mbu nkutwaleko mu bifo ebyebbeeyi oshegera nemugamba no ejanzi teribuka nanzige nze sitambula by the way sitambula nnyo naye oba osobola okujja ewange nagamba mbwe wamwe si geto nnyo nemugamba ayo waffe wakinaku era oba tosobolayo gwamanyi najja era yali kaboda nga ataddeko obugalo bindi ntuuka wali nemulaba ali kagundi lwonna ne luyimayima lugira olutwe ekamalembo gokyali ku boda yakulengerera mu ddinisa walamanya otya nti asituse nze nali eno waggulu ku kikalina kwe tusula yayimirawo nga tannaba nakunkwatako oyo gwolaba era nga bwali nze we namutuukako era nga bw'atunula wano mu kamera bw'ali era emimwa gye kuliko like emimyufumyufu bwe watyo bw'ati era nga bw'afaanana wano mu vidiyo okitegeera era ngenda omulaba nga yeye nemugamba jangu twambuke eno naga maama nga muli byakinaku nnyo temulina yadde kalifi nemugamba byebyo yakulangirira mwe yakusanga nga tannatuula na mu nnyumba mugamba era nga byalimu nemugamba kati olaga oli kilase naye gwe kennyini gwali mu kunoonya nze broke nigga okitegeera ni broke nigga naye era onnoonya because nze nina olina okugoba omuti gw'omuyembe gwe bakubako amayinja kuba kafeemu ogula kagule najja n'asalako nga fine netwambuka okitegeera netutuwaka eno ku kikalina gye mpangisa eno waffe eno salama eno okitegeera nze namugambirawo ng'ajja naye gw'onaabisobola nga ndaba buli kyoyogera obeera kuzi live ogamba ndi bweru ndi we Sweden nagamba nze sibisobola naye kanzije we nalaba wabi nga nkushifutinga nga omanyi abagagga aboogera naye ng'ate ono ye ndowooza afeekinga sina muloodi okitegeera kati najja nemugamba nze erevo gye nsobola nga ye abeerawo nga era omanyi omuntu ayogera nga abadala kyogamba yakusanga n'akujeregererayo gamba nemukunkubira yaŋŋambanga lwaki owagiza ulira nemukunkubira yaŋŋamba munaye gye mubeera si mu geto nnyo nemugamba wembeera si wakabi naye oba tosobola kujjayo osobola bireka naye nze wewendi oba osobola okusalako salako mbona eŋŋamba nenjala kutwalako mu bifo ebyebbeeyi nga Serena nemugamba oyagala ejjanziribuuke n'enzige bandowooleze nti nakikuba kumbe sirina we naabadde kati n'asalako netutuuka nga bwaŋŋamba bulaivu mbubanga nkwatako nemugamba onampaayo era yanjokyayo siwakana yanjokyayo naŋŋamba ezo sokoliko omusajja asooka ayingire mu nnyumba oveeyo kabaata bwentuuka bwanti nannyaniriza ntuuka ku maduuka nze nali mmanyi zaakedi si mu bubi nga manyi tugenda kutuula mu dduuka samuweya siwuwe kubanga ekizimbe ekizimbe the building like it's like akedi kuliko amaduuka nga bw'olaba nti ekizimbe ky'omu tawuni okitegeera nali manyi tugenda tuula oba wa mukwano gwawo oba tuyingire edduuka samweya kati then naŋŋamba no nga ndi naku live by the naŋŋamba no jangu n'amala naŋŋamba nga twambuka naŋŋamba no manyi ffe munnange buno bwe bulamu bwendimu jangu twambuke tetulina weebale nnyo which is okay naŋŋamba tugenda kwambuka waggulu bino byebitu bitegeera sinze saamujevuna kye namugamba nga twambuka amadaala namugamba bino ebipipa ebiri ku fulo byaki nimbye namugamba ebipipa ebiri ku fulo byaki noŋŋamba ebyo ebipipa bateekamu kasasiro amazima gabe mazima noŋŋamba ebipipa bateekamu kasasiro kye nayogera ebipipa si nsonga ensonga ebipipa siraba nsonga yabyo naye bino ebyokwambuka amadaala byayogera alimba muyingira mu nnyumba
wewankubira simu soko lindeko wewankubira simu Panther nakugamba ojja kudduuka oba nagamba nze onsanga wange nze nanti kati nze mukumpiikinga nojja gyendi nze nali mmanyi kuba nali mmanyi waweta moti n'otuleeri nedalindako impression mata wamma nyimiridde opposite ku luguudo ozo nkimi ate ontwala mu dduuka nze nali manyi tugenda tuula mu maduuka then nomala tugende mwambusi mugenda awaka muyingira ennyumba ya Biswanka nyonga manyi tuyingira mu maduuka naye nangamba manyi tugenda kwambuka nengamba twambuka wayogedde ddaba ma Biswanka muyingira nedda alimba nze manyi ekinyiza Biswanka kabato manyi ekinyiza ku Biswanka ekimunyiza sente Sente mission was aborted because of their behaviors. Every plan kuba ye plan yonna yali agimanyi but because of the disrespect and the behaviors zebandaga ku social media because of this akatambi kandi tambudde which is okay but they started to disrespect me even I'm innocent. But okugamba it's between yogera ekituufu ogamba bakudisrespecting Biswanka that was too much. Mpulira mutuuka awaka oli wawulidde ng'anyumya paka wamulira njagala paka we yayingira paka we yafulumira kati okutuuka ewaka ng'era mulamwa gwa live era olwatuuka mbuuziza ka ring light nkamulaze kenkozesa kali awo ka kiwaani ka 200 nenkamuwaawo nasaaka essimu naga bano ebabisaako batya ku zino ring light za layisi nemuwe ring light nemuga lwaba nfufufu teraga bulungi teyaka zezino ezisookerwako nasaaka akasimu naye wakola kirungi omuntu n'omulaga obulamu bwennyini bw'olimu n'oteeraga fakinga bulamu omanyi lwaki nze awe namuwera respect olaba Kabaata muvemu ebyo era nakyogera n'okyogera ne mbagamba amazima yandaga kyova olaba nali ngenda nga ndi bwiringi okuyiwawo omubiri nomataata ate nga nkikolanga lwaki wali ogeya omuntu olina bulingira ityo nze saamugeyaako Kabaata Biswanka nakugeyako Biswanka gyeyo lingira iti ndimuwadde awo akoze ka live angamba jangu mu live bakulabe bujangu balumi nemugamba Panther tekako lingira iti Panther dawali ettala tokyalabika ngo yembo chaka mu live yange yabyonoonese nze vibe zange zezo webagira ebyonoonese ebijja kukola okay kambeyo nayo kati kiba tekidamage nembeerako ku live nakola ka live nga bwe yaŋŋamba jangu mu video olinde bulungi ng'oli mu video ng'obanga nkiisinga mbu bikoze bitya mbwe esobole okutrain easy kasita ojana kunjo nkugambe nga era akugamba nnyombu ebyo biri ku live byonna biri ku live olimba Kabaata kamaleyo omukutte teri kumalayo nedda bibi kubanga ne live gyeri mwana yanaaba kati katuwulire sayidi gye bulinga nkako omukwano kati ngangamba kati ebyo bikikwekera n'obutambi gye buli ne buno obuliyo olwabwe nnyini gye buli ng'onkako omukwano mumbozi bw'oyogedde tebuliyafakira mukwano ate n'ebituufu gye biri wano ku live n'obutambi gye buli butambula ng'ankako omukwano n'osika n'okusika ng'oyagala kunswikizi nga n'ogamba bebi kati jamu esaati nekugamba nedda nongamba tunaabe nengana okunaaba because wali agala statement zangu Biswanka yayogera obugambo buwoomerevu n'ogaziya amagulu ate kati agamba muzeeya kati lwaki ogamba mbu yakwata
Namala nasamula neyekoye Oira mama kati angamba nti live yange inabba ya vibe chobola bakabata yajja n'agamba buyajja n'agamba wali oba tekusirikirira Panther nja kumyutinga soko likolo Biswanka atoke mpaka naye ebyobulimba bwammwe nedda kati agamba nti live yange inabba ya vibe craziness okitegeera ate nga tuli kulayibula obulimba obukuli wetukamba ku bya actinga I can try my level best craziness nti creative nti live yange ya vibe biki nange ne creating out craziness eyo tulagawe musikasika okitegeera olina okwogera ebintu ebirelatinga ku kye nemulaganga abali mulabo kulanga abalaba nti waliwo craziness ye eveeyo gyakole eyokubanga akunama ebibwe ebityo of course bintu nengamba waye kati nze kyenyinza okukola kyakubanga abali mulavu nali nyambadde nkunamye oba nali mu mpale mpange anti fine naye nga live zo zibeera kati nze nyambala character eri ey'okubeera obscene okitegeera kubanga live ze ziri obscene bwe zityo okitegeera njambala nyamba easy toyogera bintu byakundisrespectinga Biswanka olimba ani kunze nawe yasooka okweyambula yogera amazima kunze nawe ani yasooka okweyambula ne ku live kunze nawe ani yasooka okweyambula yogera amazima okweyambula kitali kulingira iki ate kutuusa oli kukweyambula yogera amazima so kulikamba n'ebyo kasitoyogere banda nina toka ku muting emusuka tulize Biswanka guse ye mutinze njambala of course era bwe kyali kaguni ne ka trendinga naye kati kyagamba mbw ate twerya namubuuza walya oba tewalya ng'alina kuddamu nti saalya video wemala okugwa mukakoze Panther ava atya awewo yagenda bugenzi okitegeera naye kati ate buno obudde bwagamba mbw ate olubuto byesitegeera mbw ate namulya mbu namuseducing oba namukola ki ne muromansinga n'obugambo mbu nga ninga ayimba teweyambula najjamuki nze waka mbeera byange of course omuntu yenna ng'aliwe twayingira wali mu ngoye ffenna twali mu ngoye teweyambula tewamala nkunonye ku kkubo wamma ankola kati ngenda kubuuza omuntu nze wembeera ewange mbeera mu suuti yange okitegeera naye kati nga omanyi olina ofuluma oli mufuluma mu bantu wabweru nenyambala empale empanvu nenfuluma nemunonako nemugamba owaayo otuuse namulengera nga yetanandaba ali wali yenyigisa akasimu nga omanyi ngaalaga tasobola mbeera eno ey'abantu ba wansi nga omanyi omuntu ng'omulaba ali awo alaga akeneka nemunona nenga ize bano abawala bwe Biswanka live yavaakawo ne mubeerakawo ne munyumya ne Panther nga tekuli kamera tewali kye twanyumya yagenda bugenzi nansasula byenkoze nansasula n'amalayo yakusasula okulabikira mu live nekiggwa n'amalayo wammeeyo character assassination kabaata assassination kyomanyi kitegeeza assassination kitegeeza kutemula kati ekyo kyakozesa tubeerengako ab'amazima kabaata there wasn't anything I never paid you money I've been with many people but you're not going to disrespect me like that kale wakola bantu banyo bampadde respect okitegeera nze gye wali oyagala okuntwala yali agala kuntwala mbikiri nze siri mu bintu bya clubbing okitegeera era nga nze nkutwala mu kikiri nze omwavu kati omwavu akutwala atya mu kikiri nze ebikiri sitwalayo bantu nze bampitayo buyisi nti owaaye jange oyimbeko wali oyagala kuntwala mbikiri Biswanka tulina abantu 104 njala oyogera ebisembayo ku live eno nti tuwebakaka ku mukazi ono toyitalina olubuto lwalako ayimba yamala nza ave agamba olubuto lulwo oba si lulwe yamala tewamala agenda okwogera olubuto lwo wagambira nti lulwe abagamba nti yalya kyekyo kye nagambye nti ye alina kyazimba anoonya ka trend ako wamala oba tewamala ka trend ako akaagala nnyo ayagala kitambulira awo bagambe gw'obyagala ate nze nkugambye si bituufu kali ate gw'obiremezaamu tekiraga nti obyagala si gw'abiremezaamu n'ovuma buli bwonsanze Biswanka tolya ku Black Panther
simulyangako ate n'ekisooka ye kennyini akyogera nti nze ndi kilase beera bweru kati ate mba nakulya ntya wamala emirundi emeka sebiri nze ndi muntu wa wansi kati ate nga nakulya ntya gwe omuntu ali kilase lwaki weekolako sympathy because okimanyi obeera kuno okusabiriza wamanyi otya nti yamala emirundi ebiri yasooka n'amala ogusooka yagumalira ku live ne mugamba kyokoze si kirungi olaba ne mukwekereza ng'ali emabega weebatira bayo olaba ne mugamba todda mu kamera beera bw'oti emabega ng'olwo kimususseeko yamalira ku live atya n'asooka n'amalira ku live nze n'ensooka n'entya nga mwekwata mwerikoodinga yes mweyo process n'amala nasotya nnyo nga ndaba guli ng'oguzimbi ogugenda okundya neŋŋamba nemugamba no musajja watu n'endiga yantomera kavidiyo ako ka bulungi yamalira mu ngoye yasooka n'amalira mu ngoye nze n'entya nga mmanyi oba afuse naye nedda nga tekwali kufuka kati neeni neŋŋamba omanyi banaye bino ebintu mulowooza nti nno bino ebintu nti nno bya mizi naye nze nakisirika naye era nsirise naye era nkwa respect naye mwana ompisa ogusooka mu ngoye ate ogwokubiri n'asamula ng'olwo amaze okumaliriza wawumirwa nze tebyanyumira kubanga nali sirirwedde nafukako obukwasi bawakkiriza wekka yamala nga ŋŋamba obwo obugambo obuwoomerevu obwo bw'emizi ono mwana alimba omanyi asala ekigambo kata gwasinza nze nimba ku kinaawe olimba ekimwewozaako wamma onyumya n'ebitajja ebitaliimu magezi ama ye yali ayagala nze nkikontinuingirewo bwazimbire okwo mbu bamuyite mukyala wa Biswanka kati nze neŋŋamba anzenadde muwakulabe buladi kabaata nzizeewo ontwala nga like omuntu n'otandika okunkuba sipeeya naye era ogenda ow'omusajja oba osuubira ki mwannyoko which is okay nakyo sikina mbuzibu nagamba bw'aba ali mukwano abeere mukwano kabata olaba gundi zange sirina ene blame bw'aba ali mulaavu abeere mulaavu which is okay nze omwana oyo kubeera ate n'ekirala ekimuluma nze kubeera nga njagala nnyo ate nze siwaayo budde nga ye bw'akisuubira yali asobola nti asobola okunduulinga mbeeraawo mbwe simanya bebi eby'emizi nze sigwa mulaavu Biswanka njagala oyogera ebisingenda kugeza wano njagala oyogera ebisembayo eri Black Panther kubanga bano bayinza obutaddamu kubeera walala agamba atya Salima wekata ensonga oziwulidde ze tulimu wano Biswanka ne Panther kubonna kuliko alimba nawe gyebaleko Salima Biswanka gyebaleko ssebo kale maama wasiibye otya eyo bulungi ssebo Kabaata tusaba otufunirayo pulogulaamu ebuulirira ku basajja ate bakoze eki abaagala otufunyisa embuto batusuulewo olw'okuba tulina ssente mwe tujja labirira abaana baffe kale otegeeza ki kati Biswanka tagikozesa nga advantage olw'okuba Panther alina ssente agenda mulekera olubuto tukooye abasajja abatuuza mu mbozi ya Biswanka gw'owuliddemu weyaliira Panther nga teriiwo abasajja beegaana Kabaata omusajja yeekaze Kabaata gw'oli musajja nze nkugambye ate naye akimanyi olaba Kabaata twogedde Panther oyogedde twetaaga bujulizi Kabaata twagala bujulizi nga kubuleeta Kabaata obujulizi Biswanka yabulina kennyini ate Biswanka yalina essimu ono yali alikoodinga buli kimu yakiraba weerabira Biswanka ng'ayiwa supu mu mpale kitegeeza yali asobola omuliikoodinga y'akantu ako si kirungi live zonna Biswanka abuuzanga Panther walya tewalya
Webale ayogere nnyo Salima. Webale nnyo. katiwulira mumanyi Oluganda bulungi omuntu omubuuza walya addemu ekituufu nti saalya oba nalya kuba wali tomubuulira wetaaga bujulizi wano kati era walabanga Panther buli w'okibuuza afuna ensonyi bambi ng'omubuuza ebintu bwe bityo era afuddeyo ayogera olw'okuba ali lubuto twala eri bulijjo omubuuza walya era n'okikattiriza walya oba tewalya lwaki mutumalamu amaanyi abakazi oluvannyuma lw'okugamba mbu saamulya nga buli gundi gyonna gye boogera ngamba saamulya to protect him n'akikosa n'agamba kaneeganye ate nga naawe tomanyi nti oli ki oli lubuto n'agamba oneeganye kati kanyige batoni endala n'anyiga batoni endala n'atandika wali oba tewalya okitegeera n'agamba yakomekereza tujja kuleeta naalongo kitone ajjabuulirire olabagamba munno abadde akuprotectinga nomala n'ogamba lwaki olimba mbu tewalya n'obeera mu commenting ogamba lwaki olimba tewalya kati Panther tasobola kwesiba ku Biswanka mbu ali lubuto Panther asobola olabirira omwana olaba nze asobola olabirira owange olwo Panther just tayagala kuza lubuto nga terulina kitawa mwana nga kati nga nalumusiga nga bizigo kye mubuuza omuntu wesiryangako ddamu obuuze walya tewalya Salima agambye mbuuze sitommalira budde nkyalina bakurashi bange ab'okwendako bwatyo kyayagalako obuwala badde bumulaajanira naye nga munno tomuyisa bw'otyo walya n'owoomerwa ki kati omuvaamu ensonga zino zitambudde ensonga za Biswanka ne Black Panther zitambudde ennaku zino zonna nga ziri ku intaneti ziri mu kwevuluja abali mu gifting live mwebale nnyo ebirabo tubiraba wano muri mu gifting live zaffe mwebalire ddala mwongere otuwe ebirabo mutuwe ebirabo mugiftinge mulayikinge mutapinge mu screen bwe mutiibera nga wefudde bizo gikulimu abantu 12 balamba 13 abe tuli nammwe tuli mu nsonga za Biswanka ne Panther zikutte wansi na wabuli zitambudde weekend yonna n'eri ewedde ziri ku mimwa by'abantu Panther agamba mwezi mulamba omwana w'anaazaalibwa Biswanka Panther yagere wa Biswanka ne bakola content naye content yafuukidde Biswanka problem content siri mukozi wa content kikyuseemu oyogere bulungi olugendo wa Biswanka byebizibu kati Biswanka byayina olugendo lwange n'omutima omulungi gwe nakozesa gwe gunfuukidde zike okitegeera ate nga neesibako kati ye yali alowooza sente ngenda kunoga mu bikola mu biti zimuyiikire Biswanka kyogamba yatomera endiga ayinza olaba omuwala anyirira nga Panther ne baba mu lumu babiri ne batabaako kye bakola okuba tukuleke naalo ani Salima Panther muwala mulungi buli musajja gwe yeegomba era siina nfuli sizirina nozowulira ezizo ebintu bye biri obusiini naye nga ze sisaza ekyo teryakibuulize Salima ekyo kibuuzizzaako oyo omwana ekigambo ekyo mukazi mulungi omusajja yena tosobola kyogamba akabantu oyinza obeera ne Panther mu lumu emu nobutabako kyoyogerako agambye talina nkoba naye sinayogera ku kigambo kya nkoba kabaata oluvannyuma lwebyo byonna okubeerawo nensazaamu everything nemugamba no me and you because mwe musazeewo kumpisa bwe mutyo sigenda kuddamu kunyiga kankulabire mu kamooli bannange Kabaata Biswanka yanyiiga until now okunyiiga kuki bulijjo Biswanka obuuza walya nga tomanyi ebintu byonna nabikyankalanya nasirika n'empoozinga nanyiiga ebiki Panther ekyamunyiza mama mbuloba ngambye oba mngeze kati beerawo woosula mpaka
Kabaata tubonyeebonya abaana ab'obuwala tusaba tuyamba ku basajja nga ba Biswanka babuulirirwe. Leeta senga mujja kuleeta Naalo ng'enkya bayinza obutadda ku live kati. Biswanka yeetaaga kubuulirira alabiriro. Kale tetwagala buyambi Panther asobola. The disrespect ebadde nnene nnyo kamama ng'olumu nsirika Nze mbifollowinze buli live n'akubuuza wali ate walya buli live n'akubuuza kati saa zino yeegaana. Yalinga abantu nga babeera live abagamba abeera n'agamba walya kati weegaana n'amala n'adda eri ne yeewaana. Ngani yesiba ku Panther era nga nesiba ku gwe nti nakulya nga njagala ogambe mu nakulya. Which is okay. Kasita wamala emirundi ebiri. Onakikumalako. Nange okimmazeeko mukwano wabula okimmaze. Ebigambo naye osala ekigambo. Olaba nali sikusuubira kubeera we batyo. Thank you for using me. Webale n'okwegaana kubanga okwegaana kukutwale mu ggulu. Tulabe. Panther kyamunyiza yali ayagala mbu ŋŋambe mu interview. Nze nga nkuyigira. Si gwe wanyiza. Si gwe ekyakunyiza okimanyi right? Kati wali oyagala ŋŋambe mbu tweyagala ate nga tetweyagala. Mukwano wali oyagala nkugambe mbu ndi mukwano naawe nga tuli mukwano naawe. Kati ate wulira toyoga. Waliwo ne live gye nakola nga ngamba siri mukwano naawe n'ogamba lwaki oyogerebye ku media mbuno toli mukwano nange biki nomala nompa gwe wennyini nompa advice gwe wennyini kati weegaana ki? Awula banna. Weegaana ki mukwano? Ogamba wulira. Nompa ne advice n'oŋŋamba. Omukyala Panther. Busimanya naawe abantu ba TikTok tobafaako nyonyo. Naalongo kito n'agambye mutuule muteese wuyo mu comment waali ekirungi. Naalongo tusaba mubulirire ku basajja tukooye olw'otumenya. Olw'okuba abakazi twasalawo tukole mwagala tubonyaabonya. Gwe Panther. Ogamba mbu bakudisrespectinga mbugamba mbu oli mukulu kunze. Ng'oyagala baleme byogerako nga era watozze walala. Nenga lwaki basajja mweyisa bwe mutyo ku lwaki munno wamala omuyisaamu kati ate katuweegaana. Yampisaamu eggaali ne luwoomerwa ne lumaliriza kati lummanyi. Kati ali wanaaga nga tokyabuuza wali njagala oddemu omubuuze ekyo ekibuuzo olaba batajja kuddamu. Mubuuze kati walya nga bulijjo bw'okibuuza. Aliisa buti kuba amanyi TikTok bwe bulamu bwe. Kuno ku TikTok ogenda kuzimbirako kizimbe. Biswanka amanyi buwala bungi bumweteze kati alabira ddala omujje ku maama. Alabira ddala muttira akatale. Katale kino. Wazaalira olumapu eba efudde. Panther kye namufunako bambi namugyako senyiga n'ekifuba yansiiga ekifuba. Kale bannange wulira akazimbe. Omulira bw'afeesa kifuba biki yansiiga ekifuba ne senyiga. Ali Panther ekyali kikuzuuza n'endwadde z'omukabange wa munno. Wankiisinga byali tebinyuma yiga okukiisinga mbwa gwe nyiga okukiisinga. Tomanyi kukiisinga. Kisinga ng'akisinga agenda okugenda mu ggulu. Nakukiisingira wa nze ndekato n'espaata. Nakusigira wa senyiga nyisebo. Ate ku live nali sikuliraanye. Senyiga communicable disease. Ebyemizi ebitawooma. Wano mwana atetsa. Andage. Zenfa. Mutapinge mu screen na wane mutapinge mu screen we mutap tuweze like sentwale bili wali ine Biswanka. Chebaita content. Omanyi content wo. Mukwano wa tuline Joyce Babe. Tumira bana mwe bane katuisemo bulamu. Nze content atembo content. Kugamba yo bakakagambo yakayigirawa. Yakakubira ngo ino kwebaza Panther okumekemina. Yagala content. Ate gwe naawe salima biki oyagala kulaga nti okaanako ne top sijja kuwatta. Oyina okumwebaza nnyo okumeshoninga Panther omukazi w'amaanyi nnyo. Ow'amaanyi ate n'okkakuwa wansi ng'omwekubako oyagala alabikireko mu ali lubuto lwo alina oddu kugamba obadde oyagala alukuze nga tolumanyi. Olina amagezi
oboli buli na busiru walya kyekibuuzo mukiira owamanyi yekuba ku munafu ekibuuzo kibuuzibwa walya olowooza mu basajja bonna lwaki Panther agambyemu buli lunaku nze ndya sikoma kulya mulundi buli lunaku ndya emmere kati okitegedde walya ate lwaki weegaana mukomye okuyisa abaana b'abandi embuto ne muzeegaana mumwagala olw'okuba omanyi Panther alina ssente ogenda mwegaana akuza omwana agenda mmukuza naye ng'okimanyiko nti alina omwana wo kati gwe ddemu naawe oyagala nkulye nga nze atayima nze siima oyagala nawe nkulye Kiriza omwana wo kwe tojja tusiruwaza kiriza oba otya obuwala okukyawa obukweteze gwamanyi fe ojja mukkiriza lwampaka oyo abasajja tukunyisanga embuto ne mutwegaana tukikooye temugenda tukunyisa mbuto mutusuulewo abakazi ennaku zino tukolanga basajja nina kubanga ndi waka ntudde kati ndi mukola ninga musajja lwabasajja nga mwe ate twagala kuvuma nkutamu ekitiibwa nti olibba wa Panther singa tobadde nandimu Nvuma gasi lwaki mukwana abaana abato kale nalya lwaki mukwana abaana abato bannanga ate omwana ayagala obuto alowooza mbuna akatale newonoogamba olina 23 tekagenda kugwa abantu bajja kwagala nga bw'oli tomulimba myaka oli kikazi kikulu naye mukwana obwana abato kati nalya kati olubuto olugjeemu tagenda dujjamu kikulume tagenda dujjamu kuba obusobozi abuyina obumulabirira abulina kati kibawe ekyokuyiga mufune abantusalima bambi omuvuma kati salima mugamba kubalaze ennyo nti mudongo sebo nze tebanvuma gwe sebo nkusamu busakitiibwa lwa Panther Sarima lwaki okinteeka ng'ondaba ndaba ng'omuntu alina ekitiibwa badde nsaba weetondere Biswanka bw'obanga okkiriza nti Panther mukwano gwali lubuto lwe muka omusajja omulala tebamuvuma anti sobola bamugambye sobola muvuma lwakuba nti Panther ali lubuto era n'olulimi lw'okozesa lubi kubanga oli bw'aba yeebaka ku ono ssebo ono Panther aba wa wansi nnyo ku musajja kituufu just nze munumiriddwa Panther nti abasajja batubonyaabonya nnyo lwaki nalongo batutuulawo olw'okuba tukola kituufu abasajja batubonyaabonya naye ffe katubeere bampisa babulwe omusango gwe bakusalira naalongo nze njogedde ne ŋŋamba siryangako ku mukazi naye nankaka mbunamulya katuwuliziganye tugende mpolampola Biswanka lwaki muli kyekikuwayiriza okwegaana ono omwana kubanga byotayagala obuzibu buli kitaata nkugambye yansaba jje andabe abyewakanye nankubira essimu ajje andabe nze sikubirangako simu gwe wannoonya kati nekuyita nojja newange era nokkiriza gwe wannoonya kutandika mpaka ku live nga tuli ku live obuzibu tufunye kabaata mpaka gano omwami n'omukyala buli omu ayogera kiki nedda Naalongo nze nyinyonnyola yange ani yakubiranye okulaba munne yogere olaba Naalongo omwana oyo mujjanjabye bannanga obutasiima n'okudisrespect omuntu wansiiga ekifuba mukoledde buli kimu naye yakimuluma Biswanka katuwuliziganye wansiiga ekifuba omujjanjabye ekimaama amaanyi yansiiga ekifuba kubaddewo oyo gwolaba nsiize ebirwadde kati ndi mulwadde naye ngera wenna wentunula naawe oli mulwadde kuba kinnuma buli kimu kinnuma wansiiga ekifuba maanyi zegana amaka sigalabanga bukyantandika naye kati wamaze Panther mbadde nyina kyensaba mbadde nsaba bw'obanga olina olubuto ng'okakasa nga totulimba bino ebyammwe alimba naawe alimba
Nalongo nayo. Biswanka sigenda soka beera ku side yo kuba abasajja ndaye bangi abeegaana embuto kansoke ku ya muwala. Nze nkugambye nze okubuulira ono omuwala ne oba omulaba bw'aba ayogera kulaga ali kirasi tasobola kulya abantu ba wansi nga naye kati ate yanesiba kamulya Ne bannange omwana ono leka omusajja gwasiimye. Biswanka naye mwaliko mulumu babiri mu kisi bwe kiri. kati kyayagala okugamba mbu simanyanga mbu alaavu eri abantu babiri agamba gwe kyoyagala okugamba. Wamma nze ngenda saba bagwe Panther wamma toddamu kuvuma musajja kati alina abasajja babiri abamukwana ye Nalongo owulira byayogera Nalongo omusajja oyo ekirala bannanga alekerawo okungamba mbu alina abasajja abamukwana wololo na ogenda mulaba nga azze nga ntaakinga kati Mondo omukozi otya kati Gundi omukozi otya Nalongero liba bbuba kibaki embo okukubuuzabuuza aba ayagala kuba naawe kitegedde maama naye obukambwe okozesa bungi omusajja omuddamu bubi ne bw'oba omusinga obukulu omusajja yenna bw'aba asobola okukwebasa wansi bw'ati bamuwa ekitiibwa ne bw'oba omusinga emyaka nsaba enjogera obugambo buwoomerevu Ekituufu naye kiruma omusajja okwegaana olubuto. anti omusajja mumukutte bubi temunnaba mukwatako nga musajja yadde nze owedda mbawulira wano eno nga mumutwala si kirungi ekyo. Nalongo Biswanka mvuma akuvuma Nalongo Biswanka mvuma pe maama olumu nenbulwa n'ekyokukola nze siryangako ku Panther wamma kati ne bw'aba akuvuma ne wano kulayivu ate gw'olaze ng'oli mukambwe ennyo olumala nga ngamba munnange eri ebadde vibe nyonyo tukuze katuulize ku Mama Pinky bannaye Mama Pinky ani ali mwaza Mama Pinky oba taleewo Nalongo gwoyoza amasowaani bawala bange bali mukwoza naye agawogganya bulala owa nkyali mu nsonga za ggwanga totabula gavumenti onaaguze bambi tusaba tusonyiwa oba Panther agizaawa by'olulimi n'akunyiizaamu wali na wali ensaba mumwetondere omusajja obwedda mumuddamu bubi ani gwe bakubidde wano wanje ani bakubidde banyaawo ne basebo bantu 1,010 tuli ne basaku furniture bola bantaddekawo mu akawunti eyo akawunti yabasaku furniture ng'oyagala ebibajja eby'omu nnyumba furniture w'omu nnyumba alabika obulungi nga mupya ate nga bamuleeta ne wooli akawunti yabasaku furniture eri awo gendayo gifollowing okebere ku video eziriyo ez'ebibajja eby'omulembe entebe sideboard sofa set ebyalayisi nno balina TV stand bulabika obulungi nga bwaka n'okwaka balina zi dining table abasaku furniture abo bola bantaddekawo basponsor ba live yaffe eno